mu ategedde trying a program nti kulosa kaningira kukola program ngeri musical naye olwekuba nti corporate yannemesezza okuba nti nkola videos olw'ensonga nti tulina ekizibu mu Uganda tetumanyi ani atwala music wa Uganda yamweddiza oyinza okukola video olinajja nawe ku Facebook tuwakozesa oluyimba lene nga tesi family ya muntu oyo nga muntu yatwala corporate ya music oyo nga tumanyi ngere mu ebintu bivuyo mu music industry ne tubanga ekyo twakivudde kutugenda kukola no mu program yaffe nobolo olwabwe naba mafundikidde video ngenda kwata oluyimba olutekeyo ku Facebook account yange ne page mujjadula bulungi nnyo enyiba zinadde mbagambe ngenda teyakulwa basudde basi junior part 2 olwakuba nti corporate mu Uganda tumanyi ani goyinza kusaba ate nga buli muntu ayina oluyimba lwateke ayisobola odduwaabira ne tugamba nno katukireke tujja kola kye tulina okukola mu budde obutuufu yesobola nsonga kisigenda nakyusiza nekola no mu program ge ya bulijjo. Alright, bwenvaawo nga maze okubatuma okundetera abantu abo njala kusooka kwebaza nga sinagenda mu maaso ngenda kukwesenda kiikemu okusookera njala kubaza mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka mwebale kubanga mulemeddeko abaposting abasharing abakomenting namwe mbagala nnyo n'abalwana entalo gyettaba mubale nnyo kulwana ntalo kubanga ffe ebiseera ebisinga tetulina budde bulwana nnyo ntalo ate entalo zibaira nnyingi nnyo tulwana eza gavumenti tulwana eza bloggers tulwana entalo z'abakibwadde entalo nnyingi nnyo kati tetusobola kubeera buli wamu ne mubale kulwana ntalo gyetutabeera n'abasharing n'abaposting mubale nnyo mubalire ddala kati bwenvaawo nno njagala kusooka kuyisaawo obulango buno bubiri then twolekere program. Ngenda kusooka n'akalango ka struggle kano mukawulirize bulungi nnyo. Akalango kano ka struggle kensooka nako then tulyoke tugende ku kalango ak'okubiri. Akalango kano kagenda eri bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Bungereza. Mumpulirize bulungi nnyo. Akalango kano konna kagenda eri abawangalya mu ggwanga erya Bungereza. Kasoma bwe kati. Okusookera ddala ngenda kusooka kwetondera abatuwuliriza mwenna. Siri bulungi eddoboozi lyange nafunyemu kisenyiga bakiyegu n'ekifuba eddoboozi lye nti soundinga bulungi bateryogera bulungi namu ekifuba ne senyiga kati awulira eddoboozi lye ng'olulya lisaakala ninga ali mu nsuwa mayinza obutakuyisa bulungi naye tujja kugenda okubanga tuli mu winter senyiga akwata buli omu n'ekifuba kikwata buli omu so mujja kunsonyiwamu ekirowoozo kisaakaala sira nzitera nnyo okunywa amazzi n'endika caayi yensonawo kikambugumye emimiro kale mujja kunsonyiwa eddoboozi eryo katandike n'akalango kasoma bwe kati. The People Power National Platform UK amaanyi g'abantu n'ekibiina ekigattiramu ku lw'abantu ekya National Unity Platform mu ggwanga erya Bungereza. People Power / National Platform demonstration okwekalakaasa. The Uganda High Commission Uganda House 58/509 Trafalgar Square, St. James, London, WC2N5DX, Friday the 19th January 2024 at 11 a.m. up to 17 in the evening at 17:30. Demanding Dictator Museveni and the government of Uganda account for the missing and for the disappeared and free all political prisoners still in legal detentions and end kidnapping and rape, land grabbing, human rights abuses in Uganda. Ojagenda ku official website yawe oba osobola okukuba essimu eno +44 75 977 360 65 okumanya ebisingawo. Kekana akalango mwenna ab'Ebungereza ejja kubayo kwekalakaasa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 kujja tandika ssaawa 5 kukomekerezebwe ku ssaawa ndozanga 10 n'emu n'ekitundu kujja kubeera ndoza ali ku Uganda House. Kano ke kalanga kasoose mwenna abantu abali Bungereza ke kalango kamwe ka National Platform / People Power mwenna mubeeyo mukwekalakaasa okunaba kuteekekeddwa ku lunaku lw'okutaano ennaku z'omwezi 19. Alright, bwe nkavaako ako mba ngenze kalanga ak'okubiri nti tutandike video yaffe bulungi nnyo. Kana akalango kali kagenda mwenna abaagala okutambula. Akalango kano kasoma bwe kati TCSJI presents
the International Climate Change and Gender 2024 starts on 17th and starts on 7th up to 19th of June 2024. The conference will take place at the Residence Conference Center, Toronto, downtown George Brown College, 80 Copperidge Street, Toronto, Ontario, M5A OJ3. For more information, you can contact Madame Doreen Kajumba on +1647 9290 either on direct call or on WhatsApp. She will give you more information about this conference. Kala tuba tumaliriza obulango, tuba tugenda buterevu mu kafirimu akatulese deni buli muntu akategere bulungi nnyo. Tugenda tandika n'akalowoozo, tugende mu Kigula LUJJI, video tugibikule. Ekigula LUJJI kya leero njala kigende buli munnayuganda yonna gy'oli. Oba oli Mamboka, oba oli Maserengeta, oba oli Masekati, oba oli Bukiikaddyo, oba oli wa wonna w'oli. Ekigula LUJJI njagala kikunyumire, naye katusooke n'akalowoozo nga bulijjo, tusembye Ekigula LUJJI, tutandike video eba yatuleese. Akalowoozo kano ak'olwaleero njagala kagende eri omukulembeze wange Omulondo Bakyagulanyi Ssentamu. Sebo nkutumiddeko era nenkulamusaako, nsaba bakusaliremu akalowoozo kano akaleero kakusange wootudde ng'onywa ekikopo ky'ekyacaayi ku ntebe y'olugalaamirizo, ompulirize bulungi nnyo obubaka bwange butwale nga bukulu kubanga buvudde mu mutwe gwange era buludde nga buli mutwe buntambuliramu mu kalowoozo ka leero. Omukulembeze Omulondo Bakyagulanyi Ssentamu, akalowoozo ka leero nkakuweereza ng'omukulembeze omulonde. Kansubire nti olw'obusanga nga bulungi nnyo ate nabwe kukke obulowoozeeko. Akalowoozo ka leero katambula bwe kati. Kagenda kuva mu njogera egamba oba bannamateeka gye bayita nti omusango omukadde gwe gukuwa empoza. Mu kalowoozo ka leero kagenda kuva mu nkola y'abannamateeka. Wepo ne kooti batera okugamba nti omusango omukadde gwe guwa omupya empoza. Lwaki omusango omukadde gwe guwa omupya empoza? Bwe tubeera mu kooti z'amateeka ebiseera ebisinga, abalamuzi baba bagenda okuwulira emisango ne batuuka mu kaseera k'okusooka okutyemula ensala. Bakozesa nnyo emisango emikadde egyefaananiza ku egyo egiri mu kaseera ate gisalibwa kubasinziira ebiseera ebisinga okuwa empoza yaabwe. Ndowooza kati munfunye bulungi muntegedde. Bwe ngamba nti omusango omukadde gukuguwa omupya empoza kyemba ntegeeza. Sebo omukulembeze gwanga Bakyagulanyi Ssentamu nkulamusizaako mu kalowoozo ka leero, kansubire nti oli bulungi. Gye baleko gy'otuusaako engalo mmanyi nti gikutawaanya ate olina mingi nnyo. Ne mu kalowoozo ka leero bwe ngambidde nti omusango omukadde gwe kuwa empoza, kale akalowoozo njala kakutuukire bulungi nnyo era okawulirize. Mu ngeri y'emu nga bwe tulina nti twatandika struggle eno mu myaka gye buvuddeko emabega. Twali abantu bangi nnyo mu mitimbagano ffe aboogezi. Kwaliko abantu abaali bavaamu obuuma be tuyita ba funders nga bano bo bakikola ku lwabwe. Twalina n'abawagizi bo nga bawagira ku lwabwe. Mu biti bino eby'abantu abasatu byemmenye, omwali aboogezi be tuyita ba bloggers, omwali ba funders be tuyita abavugirizi b'ensimbi b'otamanyaako, n'omwali ba supporter abawagizi nabo b'otamanyaako. Mu kalowoozo ka leero n'ebirala engenda okwongerako njagala ompulirize bulungi nnyo ompa amatu. Oweekitiibwa President yali otwala omukisa guno okuwa akalowoozo kano okawulire bulungi nnyo katambula bwe kati. Nti nga bwe twolekedde ebiseera ebyakatyabaga mu kukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka, taata ngenda kukusaba ompulirize bulungi nnyo nti omusango omukadde gwe guwa omupya empoza bako basinzirako okusala omusango omupya. Bwe twali tutandika struggle twagitandika bangi nnyo era abantu bakola omulimu ogw'ettendo ogutabangawo. Kino kyatuusa okusuza Yoseeri nga teyeebase era nga kunadde nga lumonde mu kikata, nga tamanyi wa waakwata, tamanyi ani gwagenda kusiba, tamanyi ani gwagenda kusalako mugambo, nga buli muntu yenna ataddeyo ag'omu buto
kubanga baagala enkyukakyuka naddala abantu abali mu diaspora n'abo abaali ekako waabwe nga bagudde kava bakola emirimu gino. Taata okulonda bwe kwatuuka bityo ebintu ebyo ne bigenda nga biggwamu amaanyi. Bibaggwamu amaanyi nze kama kwogera nagamba nedda ekintu kye tukoleredde ebbanga sisobola kulaba kifettoge bwe kityo. Nensigala nga nkuma omuliro mu kyoto n'okutuuka olwaleero ekyoto kisigadde nga kikyalimu omuliro. Naye ntuulaawo nganze amanyi eby'obufuzi nawwa eggwanga lino gye lyolekedde singa tetulirwanirira. Nensaba mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu President osooka otunulemu naawe weetegereze ng'oli mu biseera bye eby'eddembe. Olutalo luno gye twalutandikira ne we luyimiridde olwaleero twali aboogezi ku mikutu abasukka mu 100. Abasukka mu 100 nkiddamu ng'era buli lunaku tukola vidiyo ezisukka mu 100 enkambwe ennyo. Naye mu kkubo muno mwe tutambulidde okutuuka eriyo abaalya ne banyampulukuka ne bakuba n'empiya ne bagenda tubamanyi gye bali. Naye eriyo abaayita eyo kasirise ng'omukadde akogga ne bafa. Baalina ensonga ze bataasobola kwogera kuba tebaafuna budde. Mu kkubo erimu twalina abafujjizi b'ensimbi bo nga bano ekiseera kyatuuka ne baggwamu ag'ekisajja n'ag'ekikyala naye tebaafuna budde buwa nsonga zaabwe nabo gye bali basirise. Twalina abawagizi bangi nnyo era bakyaliyo nabo abamu bali eyo basirise nabo teri yali ababuuzizaako kiki kyatuukawo naki kigenda mu maaso. Kale butyo President ngenda kukusaba nga twolekera olugendo luno oluzibu ennyo okusinga luli olwasooka. Ngenda kukusaba otule wansi ofune abantu beweesiga ennyo. Otandika okukola kye tuyita otandika okukola kye twandiyise okukwiraageranya ebyaliwo mu ntandikwa n'ebiriwo olwaleero. Kubanga tulina abantu be tukyetaaga naye nga balina ensonga lwaki baggwamu amaanyi era baazikira. Olw'ensonga nti kizibu nnyo okutuukako ate nga buli muntu tumwetaaga. Taata ngenda kukusaba oddemu otuule otandika okuteekawo enkola ey'okuddamu okuwuliziganya n'abantu abamu wabamanya abamu tewabamanya osobole okumanya abantu bano omulimu gwe baakola wa bwe baggweramu amaanyi kiki ekyatuukawo kiki ekigenda okuddako omanye nti bw'onoowuliriza abantu bano ojja kwekanga ng'ekituufu okifunye ky'obadde tosobola kufuna. Kiki ekyaviirako abantu bano abamu okujja mu struggle enta abamu okusirika ng'oggyeko abo abaanyangu be tumanyi. Abantu bangi nnyo baagala ensi y'okukyuka naye mu lugendo luno baafunamu ebyekango bino nga tebaasobola byogera ng'ate nakati biyinza okuba nga ebizibu ebimu bye tuyinza okusisinkana mu lutalo luno tugendamu. Taata ngenda kukusaba ekigambo kimu. Tugenda mu lutalo zisabyalo naye obwato bufa magoba. Saagala ebyali mu ntandikwa ya struggle yasooka ate era betusange mu struggle ey'okubiri gye tusuubira nti egenda kubeerako okulya n'okukomba essowaani. Ngenda kusaba otwale obudde otandika okugeraageranya okunoonyereza bw'onoowuliriza abantu bano benjogeddeko nga batandise okusongera omu ku omuntu ono yali mu struggle n'ekyamusiza totakimanya. Taata ogenda kumanya by'otaamanya ate era kigenda kuwa okutegeera n'okuzuula lwaki kiki nsonga ki lwaki abantu abamu bajjamu enta ng'ate baali baagala enkyukakyuka. Kino kigenda kutuusa okumanya ebintu by'otaamanya era by'olina okumanya nga tibiyinza otuviirako ekizibu kyekimu. So omukulembeze ngenda kukusaba tuula weetegereze. Nalina babbologa abasukka mu 2 bali luddawa tebaliiwo. Bano abaalya ne banyampuluka ne bafuuwawo bo bamanyi naye abalaba otalabako sooka obuuze bano bali luddawa era onoonyereze. Noonya ku bantu bwe bagga nti gundi ne gundi baate kuba President njala kuga nti abantu baatunda n'amayumba nga baatunda ne policies okufundinga struggle tewabamanya ne balinda Samuel baatuuka ne babeera nga bali stranding nga tebamanyi kyakuzaako awo nabo gye bali. Eri abawagizi nga yasulanga teyeebase naye nga kati yakoma mu kkubo kuba teyategeera gy'alaga ne gy'ava. Naye nga ebyabakanga weebiri era tebinakolebwako tebikoleddwako tebifunye solution. Kati ne bwe tugenda mu struggle eno kijja tuwa obuzibu nnyo okulwala olutalo luno dutuuse okuggyako nga ssebozzeemu n'okola okunoonyereza ggwe ng'omuntu. Kubanga omukulembeze yenna atwala obuvunaanyizibwa abeera n'amatabi agamuwa lipooti ku buli kintu kyonna n'amanya kikyagenda okukola. Mukama ngenda kukusaba nga bwe waduumidde mu kaloozo ka leero osooka otuule
omanye gye twatandikira wawe tuli ne wawe tugenda kubanga twagala kwewala ebimu ku byatuukawo mu kkubo nga tutambula bireme kutuukawo wano we tulaga essaawa zino ke kakabadde akalowoozo kange mukama wange akaleero tugenze mu Kigula Lujji Ekigula Lujji kya leero njala kigendere bonna Uganda yenna okuva mu Maserengeta mu Mambuka mu bukiikaddyo ne mu Masekkati kansubye nti baganda bemuli bulungi mu Kigula Lujji kya leero ngenda kijja mu lugero lugamba nti lubalembera nga n'embiro kwotadde lubalembera nga n'embiro kwotadde ataala okutambulira kusibira y'amenvu njala kubajjukiza bw'oba oyagala omuntu okukuyamba olina kusooka kweyamba gobanga oli oyagala enkyukakyuka by all means njagala omenke toddamu kuwuliriza bibooziboozi by'abantu bikumala mu maanyi njagala omenke tugenda kulwana buli kimu tugenda kijjayo okulwanyisa Museveni mmujjako naye tulina okukyusamu sitayiro tumenke era tujjeyo n'ebikolwa kubanga Museveni bwe yali ajja mu buyinza yakyusa kye bayita diplomacy nazza ebikolwa mu nkola n'atandika okukola actions tulina okumenka ku guno omulundi omuntu akusinikira oba talina kusinikira mulage nti wano tebasinikirawo period okitegeera ne bwe tunaagamba nti tugenda kukozesa buli kimu ekyetaagisa nga tetulina bikolwa tuba tumala biseera tutya ngenda bawo kuba ebikolwa birako nti bannabyabufuzi be tuyita ba politicians titubasuubira nti bagenda tuyambako mu kujjako Museveni bali well comfortable wawe bali gwe munnayuganda obuyinza buli mu ggwe article 1 of the constitution tebuli munnabyabufuzi is just a servant muweereza naye gwe amuweereza ofuna service Uganda bw'ogira bweyina okubeera nti nedda waki teweddiza buyinza bwo obuyinza bwogenda bweddiza otya ng'ovuddemu akatengo munnabyabufuzi mulabe nga Mystic Call eya Public Telecom ekikondo so se ya mobile phone ya smartphone gwe kola ky'olina okukola ekiri mu mateeka ago tutandise tutya mu Kigula Lujji kya leero Museveni Yoseri is a smart criminal mkiddamu mu Kigula Lujji kya leero Yoseri tibahabula tabasitula mutani wa kale kyensente tumuzizide nsanga bisibe is a smart criminal ye muzi w'emisango omulongoofu eyeerongoosa naye nga muzi wa misango I'm here to inform the public and the international community that the current dictator of Uganda, Museveni, he is a smart criminal. He uses his personal lobbyist to clean his name on international level by using the taxpayers' money. Omusajja ono omuzi w'emisango eyeefuula omuyonjo akozesa ensimbi w'omusolo okulongoosa erinnya lye okwetoola ensi yonna ng'awa enguzi. Bulijjo baga nti abazungu tebalya nguzi no omuzungu ali enguzi ne tebagirya direct abayita mbale babayita ba lobbyist yasitula ebbaasi okuva Museveni agitwali abasajja katojja kumanya zaavudde ludda wa bwe batebakikola kati njala kuga magulu meeru yenna waali yakowadda Yoseri magulu meeru yakowadda Yoseri naye magulu meeru tasobola kuva mu America tasobola kuva Canada mu Europe wa Bungereza ajja lume Yoseri direct no magulu meeru agenda kusinziira kukuyayaanaako ne resistance n'amaanyi g'otaddewo alyoka gye yeetabe mu kuyamba ggwe kubanga Museveni takyalina kyabagamba ne kati gwe bw'otuula ye ng'alina balobisiti ng'abalaga nti mugezi era buli kimu akikola kitegeeza nti omuzungu tagenda kuvaayo lubalembera nga n'embiro kwotadde jjajja bw'oba oyagala change leka kutunuulira Museveni ng'omutunuulira ng'omukulembeze mutemu omutemu kiba mukolako ekyo butemu kimanyi temuddamu kutunuulira basajja abo ng'omutunuulira ng'omukulembeze bano batemu yaakutta n'asirika n'akiteeka mawuli n'abeera clean enough n'asirika ng'ekitaliiwo awamba abaana n'abeera ng'okuwamba okutaliiwo owulira atta n'abeera nga asigwa setaliiwo era n'abagamba yabakyuse n'obagamba nti bano abazungu the Europeans they will not come to help you. No, because this is the Republic of Uganda. So, this is Africa. It's independent. So, akugamba, nti omuzungu kubanga akimanya akozesa balobbisti
omuzungu agenda kujja okuyamba kuba omuzungu nabagamba nswera enoonya kiwunya. Nkiddamu omuzungu nswera enoonya wawunya. Enswera tebeera wakikola ki watukula. So nga ate bannabyabufuzi ba politicians mbwa za ku kyalo zinoonya kabalaza kasiimuule. Nkiddamu ba politicians mu Uganda mbwa za ku kyalo ezanna maaso zinoonya kabalaza kasiimuule. Embwa tebeera kabalaza kacaafu. Okitegedde? Kati y'omuzungu anoonya wali kiwunya wajja kati gobona olinda nga Museveni akiriininga. Gosudenti omuzungu agenda kujja okuyamba. Tekijja kusoboka. Tugenze e Libya. Abatandika olutalo lwajja ku Gaddafi omuzungu ajje. Baali bali Libya nga batonotono baanalekera mu bugabuga eyo okwekyanga. Ne kigenda nga kitambula. Kyovula nga n'omugenzi Muhammad Gaddafi baga nti those are cockroaches. Ekyava mu cockroaches biyenje bya muziika. Sudan Omar el-Bashir yaga nti those are mosquitoes. Ekyava mosquitoes ali ludda wanamawanga amalala. Kati Museveni wabayita emmese n'abayita idiots akimanyi. But let me tell you this. Museveni n'akabinja ke tekuli muntu asobola kukkiriza kufiira mu ggwanga Uganda ku byogaga babbye nibogaga balina mu nsi z'ebweru. Omuzungu ajja wali kiwunya tayagala wantu wali kirini yagala kiwunya kati gwekera ku machamu ekyange mujja kula nti omuzungu yakowadda Museveni. Naye nga mukyamulekera chance nga temusobola dde okwekalakaasa okulaga amaanyi gammwe kitegeeza nti Museveni akyatufuga. Ate nakino kankibabuulira. Temusuubira nti mugenda kukola demonstration mu Kampala wokka ebeera countrywide demonstration gyetandikira. Bwe kyabika Embaale, kyabika Ejjinja, kyabika Erira, buli wamu kirina okuba nga kyabika. Kino kiba kiwe beetu ffe kennyini abantu abasembayo okukola ekikolwa ekisembayo mu Kampala tuba tutekinga over. Nga tobeesinze nti tubeesinze mu Kampala ffena wanu targeted mu Kampala nowhere. Kubanga as we speak right now, economically Museveni is doing bad. Tayina ssente esobola kufacilitatinga forces kuzidispatchinga kwetoola ggwanga lyonna. Ate nga ne forces zasindika ode mulimu balitadi generals, balitadi arm officers, police nkoowu, bonna bakoowu, ne SFC part of it bonna bakoowu, intelligence talina. Talina ssente esobola kufacilitatinga lutalo kebere one week emu kebere demonstration tasobola. Just muino kisoko kimanya nti mu kitundu gundi waliwo omuntu gundi asobola okulemesa. Surgical operation musale ekiwundu ekivaawo lwe mujja okukola ekigambo ekyo. Kati musuubira nti mugenda kutuula butuuzi nga ye Museveni akyakozesa abali b'enguzi abazungu okusasula ensimbi abazungu nga mulowooza nti ye agenda ba obuyinza nedda. Omukulembeze yabagambye saawa yakwekyanga saawa yakwekalakaasa. Lubalembera nga n'embiro kwotadde. Sawa ya gwawulira ngo okoye sawa ya kumenka si sawa ya kudda mu bintu byakwetulako. Mbagaba nabyabufuzi mbwaza namaaso zinoonya kabalaza katukula mbwa tebeera kabalaza kaddugala. Kati bannabyabufuzi baffe awo tuvuddewo KIGULA LUJJI kiwedde. Twagala tandika video yatuleese. Tutandise tutya kasuleti nobati mawa atuuse. Katandike nobati mau atuuse. Video esimbudde etandise. Mu kalulu kali akagwa akabiri 16 kebabba omwalimu Amama Mbabazi n'abala. Kooti ya Ssemateeka yalagira nti akalulu konna kagenda okuddibwamu balina okuteekawo kye tuyita Independent Electoral Commission nga ekitongole kivunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga kyeyimiridde tekirondebwayo seeri. Era n'amateeka gafuga ebyokulonda galina kukyuka nga mapya sigana agaliwo. Museveni nayigino walinga okuteeka ekintu ekyo mu nkola. Ne tugenda mu kalulu. Ne tukayigamu bintu bingi nnyo. Museveni kye yakoze okujoga kwa joga nga afunisa malayo olubuto kubanga bufunisa malayo olubuto akatalo bo kasata agenda kukola omuli akasalo supermarket bo jiggadde. Kati Museveni tajoga afunisa malayo olubuto. Kubanga sitofunisa malayo olubuto akaduka bo okaggadde. Mpaka lwana azaala akana kaweze emyezi nga 8 ali okadde mwagule wa kaduka ake.
kati Museveni chiyakola n'atuguumaza kati olwaleero Speaker Anita Amongi yaita Nobati Mau n'amugamba we are heading towards the elections, we should implement what the court ordered. So Anita Amongi yaita Minister wa Semateeka Nobati Mau n'amugamba genda otule mu chambers of ministry yo mutandiko kola kye tuyita constitutional amendment ezifuga ebyokulonda ozirete mu parliament to discussing ko tuziyise. Nobati Mau time gye bamuwadde tayina kintu kyonna kye yali akoze kyeyakola yasirika mu kusirika kyeyavaayo okwogera yagamba nti tayina sente zisobola kukola electoral amendments court ze yalagira okukola. Kino lwaki yakikola? Yakikola olw'okuba akimanyi nti Museveni he is a smart criminal. Whatever idea comes across his face ngemufivalinga ajja gikozesa. Akimanyi nti 90% of all politicians in Uganda by job seekers, they are waiting for elections to bribe the electoral commission officers. Bamulangi ni chairman Lusifiri, chairman Lusifavu, member parliament, kiba kiwedde baba tebabanja. So singa tubadde nga tulina omulanga gonna gwa kukyusa ggwanga era nga tusobola okukwata ekintu kino Nobati Mau essawa lwandi baddewo looya oba bannabyabufuzi abawaabidde ddala Nobati Mau okumubuuza mwagala twala ggwanga mu kuyiwa musaayi lwaki kooti bwe yalagira high court mukyuse ebyokulonda wagaana era wano badde walina okuva sipaaka. Lwaki wava sipaaka? Article number 3 Musemateeka w'eggwanga ekugamba ti singa olaba nti kooti z'amateeka tezikyakola constitution ya Uganda bagitabangudde nga tekyalina makulu oli waddembo gitaasa ng'ogitaasako abagijooga era ekuwa obuyinza okukozesa buli mwanya gonna agasoboka. Gamba mulimu okwekalakaasa okwo tekukyasobola, mulimu okuteeka petitions parliament tekukyasobola. Article esemba yekugamba nti osobola okukwata omugemera wala n'ogema abakuli ewala batasobola kutuukako. Tuddeyo mu 1980 akalulu kawangulwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Paulo Muwanga n'akakwasa omuyaaye eyatwala obuyinza. Museveni teyaliimu naye yagenda mu nsiko ng'akozesa article 3 ng'awakanya yava mu kulonda. Ng'akozesa article eyo namba 3 ng'awakanya byava mu kulonda yakwata mundu n'agenda. Teyeekalakaasa, teyeekalakaasa yakwata mundu. Kati olwaleero bw'abanga high court yagamba nti teri kudda mu kalulu konna nga temukyusizza amateeka ga byakulonda. Nobati Mau nga bamugamba agenda akola amendment azirete mu parliament ba discussing eziyite n'agaana. Kitegeeza already article 3 eri activated. Okitegeera bamemba parliament mwandi badde mwekyanze dda nga petitioninze Mau electoral commission nga magitutedda mu kooti kubanga terimu existence eri out of law. Nchiddamu the current electoral commission is out of law because the high court or the constitutional court ordered to amend all the electoral reforms. Kati ongambo otya walonze chairman wakakiiko by'okulonda ng'akalulu akawedde mu public domain results eza 2 teziri mu kuba zaagana okubalansinga. Nolonda Kibirige Ssebunya mutabani wa Kibirige yatuga tuli enkima nga wa NRM mwasiba ku CBS avuma Kyagulanyi. Nolonda ko ne kada wa NRM nga n'amateeka constitutional court geragira gaganya okukolebwa baggwanga kikyemba gambye nti mwetuuleko nga mmanyi nti bannabyabufuzi mbwa za ku kyalo zinnamaaso abaagala akabalaza akasiimuule teri mbwa eyagala lubalaza luddugala genda oginoonyerezeko mu old history embwa zonna zeeteeka kabalaza akasiimuule. Kati bannabyabufuzi bano bandibadde bagenze ne bawaabira Mau ne bawabira parliament ne badda mu constitutional court ne bagamba order gye mwawanga tebagikoze akakakiiko tekaliiwo era byonna bye mulimu njagala bagamba nti kati article 3 ebeera triggered nti buli muntu olina okukola kyolina okukola. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Nga tetunafundikira wantu awo buno bubaka omukulembeze bwe yawadde mubuulize mwenna. Olwalira ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga
Sesaka kulonga yuwano kuba kumamu muliro kwekalakasa. Tuli wano febe mulaba. Kozi ngomu kupa budde na bigane tuli wano kuba kumamu muliro kwesanga. Nanga obomulala ayinza otukuotinga n'agamba oke baba bazizza omusango badde bakumamu abantu muliro ye muliro kwekyanga kwekalakasa mu mateeka njagala okubajjukiza mwenna bannayuganda nti kazi omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution. Mukiwulidde bulungi kye nayogera ku lwokusatu kyenayogera ku lwokumeka ku lwokusatu kati gwali eyo yesaawa kyovula mbagamba nnyo kwata essimu ya buyonjo oteekemu ssemateeka y'eggwanga apo kweri ku Google Store kweri giteekemu osome article number 1 article number ne article number 3 ojja kutegeera mutegedde bulungi kati blaza oli mu Northern Uganda oli mu eastern side of the country oli mu central oli mu western side of the country. Power belongs to you. Museveni is not the owner of violence. We can also become more. Chidam. Museveni is not the owner or the master of violence, as he says. And he thinks that he's above the law. We've tried all our level best to be patient in each and everything. But Museveni thinks that he's the master of violence. As he says, that is wrong. Power belongs to people. And it's high time to exercise our rights. It's high time to exercise our rights. That country belongs to Uganda, it's not to Museveni and his family. Museveni is not a Ugandan. Each and every person in Uganda knows that. The late Dr. Milton Obote openly said that Museveni is less concerned about all the political issues in Uganda because he's not a citizen of Uganda. So if you see a person says that he's the president and he's the alpha and omega of politics in Uganda because he's good at bribing, kidnapping, killing. So you think you are the alpha and omega of all political ideologies in Uganda. That is wrong. We should, at this moment, exercise our rights. That is our country. Bana Uganda banji bali mu diaspora bakoye basajja batomuzira kuba kuba bakoye bafiridwa buli kimu bakoye enebwe lutebereka bajjajja babuulira so mbategeeza kino ekintu tugenda kijje bayino kitegeera tugende ku level endala awo tuvuddewo kati njagala kusooka kuteeka bantu bano balina okujja njala sooka teeka abavubuka wano balina okujja bwe bakuwaana okudduka toyitawo opangisa abantu bangi babeera ku social media nga buli mwalina platform ye abali mu nsonga z'okweyambula abali mu nsonga z'okuwemula abali mu nsonga za vibe zaabwe tetuyinterfere oba tetuyingira mu bintu byabwe tukola ebintu byaffe nga birina okuba fe aboogera ensonga ezigasa abantu twogera ensonga zino kati olw'okuba nti Yoseri alina ekizibu nti anoonya abantu abalina ennamba ennene n'abakozesa okusirwaza abantu bannaabwe kati njagala kusooka kuteeka kirasi y'abantu bano ekika ekyo we balina okujja wewa buli otwogera ku nsonga zonna mu ggwanga ezikwatagana n'eggwanga eri gye bali byemu ebeera y'abasajja n'abakazi abakozesebwa okujja okubuzaabuza abagoberezi baabwe njala sooka bagamba nti abantu bangi batambula ku social media nga boogera ebigambo bingi kati njagala nsooka embaanukule muwulire bulungi nnyo
ekisokera ddala nakola video ndowooza last week ne ngamba ati ekisaawe Entebbe kyatundibwa dda oba kyagenda ne ndabayo abantu nga bajja ku social media boogera ebigambo bingi naye kambaddemu bannyabo ne bassebo ekisaawe eky'Entebbe kyatundibwa dda era ekisaawe kino mu ngeri y'enkukutu ensimbi zonna ezivaamu n'ebiragiro bikolebwa ba China lwakuba tebasobola kibagamba yensonga lwaki twogera ku kisaawe ekyo gavumenti ejjayo n'agombutu bwe tasindika media ze Uganda na papula z'amawulire esindika abasajja abatayina ndowooza ku byabufuzi ne bajja ne bajoogerera tujjukira nti nnaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana omwaka 2018 kyasitulayo seriti bahapuro tapasira mutano wa Kareche nseta president sanga bisibe nanyini kabuyonje tambula ne mukyala we Janet Kembabazi mama of enterprises ne munywanyi wabwe Sam Kahamba Kuteesa n'abalala ne basituka ne bagenda mu ggwanga erya China okwogerezeganya butya bwe bagenda obutalekanya ennyo kintu kino butaswala eri ggwanga omanyi nabagambye Museveni is a smart criminal. Being a smart criminal, he doesn't want to be exposed. Museveni is a smart criminal who doesn't want to be exposed. That's why he keeps on funding diversion, blackmail, propaganda, divide and rule to cover up all his dirty games. Mu mwaka gwa 2018 era kusoma zali mukaaga omwezi gwali gwa 8 mu baseera bidde mwaka 2018 China letadde Uganda ku ninga esasule obukadde bwa $2 2.7 obwagiremu okusasula negamba egenda atwala mu kisaawe kati Museveni kyeyakola n'agamba no katusituke tugende tuwoyewoye ekyantu tugambe nti kale tetugenda kukkiriza kisaawe kino kiga nti China yakitute mu mawulire katukkirize ekisaawe kino mukisolooze era mukikoleko buli kimu kye mwagala indirectly nga n'administration abantu balaba y'abaddugavu naye nga indirectly ekisaawe kya China so bwe kityo bwe kyali bakikola nga kusomwezi mukaaga omwezi ogw'omunana omwaka 2018 era delegation yagenda bulungi nnyo mwaibwe tuba tusomesa abantu wano bategeeza twagala tubawe reference tubategeeze era tubategeeze basooke bategeere bulungi nnyo ekyo kye kimu ku kifaananyi okiraba bulungi nnyo abaagala information ekwata ku bino ojja genda kugola Moses era ojja gifuna bulungi nnyo kansooke nkuzuumiringiremu wano ogira bulungi nnyo yiyo information kati bw'osanga abavubuka abajja ku social media okutandika okusala omugawulo ko bawadde ssente bambi ngenda basaba musooke mukolenga okunoonya batumye byabufuzi ng'oli bitu byakweyambula kwekuba make up musigale mu ebyo ffe tusooke tunule eggwanga tujja kuba platform eyambule mukole buli kimu mwe abadde bawakanya ku kisaawe ky'Entebbe mbaggadde temuddamu kuwa bantu information gye mutamanyi kubanga ffe tuludde mu kintu kino tukiruddemu oyo gwe bayita smart criminal. Museveni is smart criminal analise ekintu ng'ekitaliiwo kati njala sooka kuzzako katole okootegeere maife tulwana kusomesa abantu batubategeeze kubanga history andi mutwe kati gwe muvubuka ali eyo njala sooka kutegeezeera osooka otegere bulungi nnyo njala sooka kuzzaayo otegeere ensonga lwaki tuli bakaawuufu ng'omususa njala sooka kutegeeza osooka otegere bulungi lwaki tuli bakaawuufu ku ggwanga lyaffe ekisookera ddala eggwanga Uganda terina kintu kyalyo ku lwakyo. Ugandans, we own nothing and we have nothing. Banna Uganda tetulina kye tulina neggwanga terina kye liruna ebintu byonna Museveni yabitunda dde yabitwala kati gwe boy abeera ku social media ng'oyogera bitakwatagana nga tomanyi ggwanga bwe litambula baba nkusekeredde kubanga ojja kutomera kansooke nkuzza katono. Government ezaayita zaaleka zitekedde eggwanga nga buli kimu ngenda kukuwako ebintu bitono nnyo obitegeere kansooke nkuzzeeyo ku bintu ebyaliwo bitono kuba tulina obudde butono nnyo. Twalina Uganda Commercial Bank gye bayita UCB ekizimbe mukimanyi bulungi nnyo. Ekizimbe ekyo Salimu Sale yakitwala n'akiwa Kalimu Hirigi n'akiteekako erinnya lya mukazi ogwo bayita Cham kati bakiyita Cham Tower. Tekitujjaako history waffe mu memory nti ekizimbe kya Uganda ne bakikyusa amannya nti kyatuusibwa. Kati gojja sanga embata ntegende tugenda ku Cham Towers musibi kizimbe kya munna kizimbe kya ggwanga lya Uganda era kiri owned by
Ugandan government olwokuba nti baakitwala kikyusa erinnya. Tugenze ku Uganda Dairy Corporation eyatundibwa nga Museveni kennyini ajeguza ne family ne bagita kati Fresh Dairy. Tekitujjako mu memory Uganda Fresh Uganda Dairy Corporation kyali kitongole kya ggwanga Museveni n'akyeddiza Fresh Dairy. Tubajjukiza njagala mutegere ebintu bino. Twalina Uganda Hotels ng'abaana bonna abasoma hotel management and catering bonna bafuna emirimu mu Uganda Hotels. Mu Uganda Hotels mwe muli hotels zino wammanga. Omuli Imperial Botanical Hotel Entebbe. Omuli Grand Imperial Hotel. Omuli Equatorial Hotel. Omuli Omwai Hotel jibaita kati muita Serena wali waggulu. Ne hotel endala zonna okwetola eggwanga zonna zaatundibwa ne bazizza. Okitegeera kati Uganda ng'eggwanga terina hotel. N'otunnya Sudiri gwe muyita investor ng'ali mu budget ya investor mulamba ajja atya mu budget ya Uganda yale ya after ya Sudiri abeera mu budget ya Uganda nenga investor ne muyisa sente muzimuwa awo tuvuddeyo tugenda mpola. Kati kankuddizeeyo mukulu mwaye muli baakujjukiza nnyo. Omanyi alina ekyapa ky'ekisaawe ky'Entebbe kyonna. Omanyi alina ekyapa ky'ekisaawe ky'Entebbe. Zino program siza kwesiga bizigo siza kwesiga lipsticks meri China no. These are national matters. Kati kankusomese. Ennyonyi gye mutijjirako ennyonyi gye mutijjirako simanyi Uganda Airlines. Kati kankutegeeza otegeere. Eggwanga terina kyeririna. Ennyonyi gye muyita Uganda Airlines si ya Uganda ya Museveni ne family ye. Naye to remind you okujjukiza. Abasajja bano bagenda mu kittavu ky'eggwanga ne bajjayo obukadde n'obukadde bw'essente ne babussa mu bizinesi ey'okuzzaawo ennyonyi y'eggwanga Uganda Airlines. Naye kikwewunjisa nti eggwanga Uganda lirinako 1%, 99% of all shares za Museveni, family ye ne baminisita bamu. Uganda Airlines ezolaba zino zibomba eddiya n'obunyonyi obuli obutategerekeka. 99% of the shares belongs to Museveni and his family. Uganda obukadde 45 bulinako share egi. Bino jagamba nti mbyogera kubanga ndi mukunywa chai. Biri mu archive genda ku Google. Byatuka ne mu parliament babuuza matako kasajja Byatuka ne mu parliament babuuza matako matako kasajja ni minister Matia Kasajja wa finance bambuuza kijja kityanga sente zava mu national treasury okugula ennyonyi. Atenge ennyonyi ba shareholders bannyinizo bayina 99% of the shares nga Uganda ng'eggwanga tulina share emu. Matia Kasajja yagaana okulambula ensonga zino. Kati gwe muvubuka ali eyo, mulawo mukyala ali eyo, mubeera ku shomide balimba. Uganda obukadde 49 obwana Uganda muyinako share egi kwe Uganda Airline. Ennyonyi ezigenda smile muyinako share egi. Bwe guba omutwalo muyinako siringi 10. Nenga sere zava mu national treasury. Nzijja tetunnaba wantu kyagenda twaze basomesa mutegere bulu lwaki tulina obusungu lwaki tagula Museveni aveeko. Yoseri Matia Kasajja Parliament ya Uganda bakka mu ndyanga z'eggwanga ne bajjamu obusiriivu bubiri mu obukadde 6. Ogenda okugula ennyonyi ezo. Obusiivu bubiri mu obukadde 6 ogenda okugula ennyonyi ezo.
awo tuvuddewo. Tugenze ku mafuta agali e Bunyoro. Gano gasizza buli munyoro yenna okubula omumala ku planet oba ku map ya Uganda. Njagala ulize ka video kano kokka ojja kutegera nti ensonga ze twogerako ku mafuta ga Uganda einako ebitundu 15 ku buli 10 ebisigadde byonna si bya Uganda nebitano ku buli 10 sente bukyanga batandika gasima tetufuna ngalade omuno ogulayo ensawo ya kasooli. According to MPs, Uganda's interests in the East African crude oil pipeline may be at risk with the minority shareholding agreement, despite the huge capital investment. Uganda only has 15% shares. Total has 75%. China National Offshore Oil Company Sinopec 8%, while Tanzanian Petroleum Corporation holds 5%. However, Minister David Bahati and the directors of Uganda National Oil Company, UNOC, insist that the 15% shareholding is a cabinet decision under the guidance of the president. The oil is, can I call it ours? We are the owners of the oil. The oil has to be transported to the coast. So can we have other people own a pipeline with us having any stake? And when you look at our minority shareholding in this, government may even be subjected to a call on its shares, and at a certain point we may end up with none. As if one has 72% yes. of the shareholding yes. for all substantive and qualitative decision making in that company is the owner and can take any decision. Now the project capital. Kati ensonga lwaki tubeera bakambwe nnyo ku video zino n'okubaga tugenda kumenga kwe kusanga obuvubuka ku social media nze ne bwe nakasa singa mbadde ku ground obuvubuka mba nabukubyekubye eddempi ne buyiika windows mu bintu by'okusinkira mu bintu by'eggwanga muli ku mawanga muzunga mulinga mizo zimusula mu bed space musula mu bikunga ensi erina buli kimu Dubai mu myaka gye yali terina ade n'ekimu amini yagiwa n'obuyambi muli mu Dubai muli mu kusirwala nga Uganda erina buli kimu kati kino nyala kikulaga Bunyoro abantu gye babagoba ku mataka nga kati bagenda mu concentration camps nga amafuta gasimibwa bananse taka bali bajjako gwokera okuvuma bagonyoma yasobola no batwalira emmere agenda abalabeko bananse nga bali mu concentration camps ng'oli omwoza ati zino ensonga za kusinikira mu manyo olwo Kyagulanyi ng'agenze Bunyoro okusinkana bananse nga bagobye ku mataka tibafuuka babomboze ku nsi kuno wulira. The concept of You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere abantu balimegamba awo yo Bobi Wine n'aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Mukitegedde bulungi ensonga ezo. Awo tuvuddewo twala tugende ku nsonga endala. Uganda ze zimu ku nsi mu East ne Central Africa Katonda zeeri awadde buli kimu ekyetaagisa okugaggawala mu bbanga ettono nnyo. Naye olw'abakulembeze abeeyagaliza buli kimu bakyonoonye. Era ne bateekawo embeera y'okusiriwaza abantu batandika okusiriwala.
n'amalwaliro ge twali tulina eddwaliro bayita specialized referral hospital Mulago hospital likyali lya Uganda bali leasing ery'abayindi edda twalina engombe egamba nti bw'oyagala ebyowerere genda e Mulago kati genda okyame Mulago owulire ku ssente za Uganda ezisoma mu national budget every year mubeera mu ssente ez'oggula eddagala ey'Abannayuganda okwetoola eggwanga lyonna essente zino zigibwa mu budget ne zigula eddagala ne balitwala mu Uganda medical stores bwe liva mu Uganda medical stores ne balitwala mu first pharmacies okwetoola eggwanga lyonna nga first pharmacies zino za Geneti n'abantu abalala gwe share yo ku ggwanga eri luddawa tulina gold reserves okwetoola eggwanga lyonna nga muto wa Museveni gwe bayita Toyota Toyota ne Salimu Sale be bamanejinga gold just abantu babiri ku lwa Uganda buli mwaka Uganda inofulumya tani 8 za gold njagala ombulye mu national budget gye bali basomyeko nga revenue esoma magoba gazo bali bagambyeko nti gold wa Uganda avudde mu sente bweziti Matia Kashaja ali akusomeddeko budget naga nti amafuta ga Uganda ku 50% tufunyeko sente bweziti Matia Kashaja ali akusomeddeko naga nti ku kisaawe Entebbe ekya Uganda ekitudde ku ttaka lya Buganda kwali kufuddeko omwaka nga ekisaawe ekikoze sente bweziti amayinja g'omuwendo ge tuyita diamond amayinja g'omuwendo ge tuyita mabo agali mu bitundu bya Kalamojja gye bali mu kuttira Bannayuganda Matia Kashaja yavudde n'avuga nti Kalamojja okusinziira ku mayinja agavaayo mu budget ya Uganda ne sente income ze twagafunye mu mvuwamu sente bwe ziti bali bakugambyeko twalinanga ekitongole bakira Uganda Fisheries kyekyali kimanaging ebyennyanja byonna mu Uganda kati ennyanja bagiguza bayindi n'Abachina kubanga bali bajja local people mu kuvuba kati ne baddira Abachina n'abayindi ne bakwasa UPDF okubawa security ne bajjako ba locals ennyanja it's a gift from God whereby muna Uganda yetaga capital wagula engine na lyato n'atandika okuvuba n'agaggawala era kyokula twalina engombe egamba nga nti sente oziryanga muvubi kubanga yali yeetaga bwetaazi lyato na yingini abalala tebabanga na yingini nga staff n'eryato n'enkasi obutimba ng'agenda avuba kati ssebo kikwetaagisa okuba n'eryato ne yingini ne weewandiisa n'oba ne number plate ebyennyanja bw'obijjayo can you imagine ebyennyanja bw'obijjayo you are not entitled to sell those fish at your own pressure. There are some companies which are supposed to purchase those items from you by force, by all means. Gwendera kubuuza edda twagulanga empuuta n'ogirya n'ennooni n'ogirira mu kati okukwata n'ennooni musango gwa Naggomola. Okukwata n'ennooni musango gwa Naggomola. Ku nnyanja y'abajjajjaffe gy'emirimu Katonda gye yali yatuwanga emirimu gya bwereere okwetoola eggwanga lyonna kubanga Uganda Katonda yali yagiwa amazzi nga buli kitundu kya Uganda almost kirimu ennyanja naye kati UPDF yekontrolinga ennyanja ezo ng'eyambako Abachina n'Abayindi okuvubamu ebyennyanja nga tebabiguza Abayindi n'Abachina essaawa zino twogerera olukuŋŋaana lwa Namukwaya Ouli ewa Sudiri olwo mwe batudde n'ebizimbe byonna sereza muwa musolo ngera kubuuza wiki nnambe mabega ku Ntebe Road bamenye bizinesi z'abantu bagadde amaduuka g'abantu bakutte bodaboda abantu bali mu makomera kubanga olukuŋŋaana lwa Namukwaya lutudde naye omuntu ajja kubuuza olukuŋŋaana lwa Namukwaya luyamba ki Uganda era luwongera ki ku munnayuganda wa wansi njagala obuuza Museveni Yoseri nti olukuŋŋaana lwa Namukwaya luyina value addition ki ku ggwanga terulina kubanga ye ayagala kusiiga kifaananyi eri eggwanga
nti eggwanga liri mirembe era lituuza. In fact, let me tell you this. Namukwaya ze zimu ku nkungana z'abafere abali ku international level era ezenkungana balobinga ndobingi kibayita okulobinga okimanyi kwekulinga okukwana Museveni batula bafere bandabo ne batandika okunoonya enkungana eziri ku layini conference ene jeko wano nenge geno babuza conference ejjana egenda kuyamba kinga tewali kati ye system gye bakola ba making sure nti balobinga buli conference maker no kaba member parliament kano kaba speaker simanyi kano kabachi nenga mugenda okwetegereza nga Uganda ngegwa telina ulifunde okujja kabali mu office batadde mu bintu byebufuzi so kine kintu bakikola nga bageza ku bensindizo mu omusono ngobuza serezo mu omusono zigenda kudira teziriwo kati bana basajja befula nti basoma nga tebasoma kanso kemba nnyonyole 1 economy yensi yonna etambulira kuba locals economy yensi yonna etambulira kuba locals tetambulira kuba foreigners no. That's why the late Idi Amin that chased all away the foreigners including the Indians and he gave back all the business to black Africans, most of the Ugandans. He controlled the country almost for 9 years in the difficult times whereby Museveni and your regime and you and Flonasa and the other Kasasiro groups, you infiltrated. You fought the man, you blackmailed Amin, but he managed to lose that country using his own tactics by basing on the locals. Okuba business. Or did the economy of our foreigners, including the Indians and the Chinese. But indirectly, you are among the investors. I'm here to inform the international community Museveni is among the investors because Museveni is a foreigner, he's not a Ugandan. Including his entire family, they are foreigners, these are investors. Museveni is a smart criminal. Museveni is behind all Indians in Kampala because Amin chased out the Indians and he fully paid all the Indians. But this gentleman, he camouflaged, he said that Indians were not paid. He called them back from UK and other countries to come to reclaim back their lands and their properties, but indirectly, he's the same person using such properties, land, and then he gets the money from the treasury and he repays back those people. But that is a decoy. We know this. It is on record, Chiriku record. Kati mu bakulu abaddeeyo ne mutandika okusala omugambo kubanga mwagala kukola bintu babategeere tubategeeza zino ensonga za ggwanga tugenda kumenka buli muntu yenna asinika ebinyo mu nsonga z'eggwanga nga generation and generation they are going to face problems nga tudiringa n'abantu abeefula nti bategeera nga tebategeera tugenda kukyusaamu boyi wange mbabuulira muwulira ebiranga ebiyita ku radio lumulooza nti byakusaaga wulira mugakulembedde amasengejja olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. Ozulidde ensimbi ezo tuyina internal debts ge mabanja ag'omunda mu ggwanga internal debts external debts ge mabanja ag'ebweru w'eggwanga ge twewola agatali ganseemu babbiri kati external kankabadde bulungi bamukawulye bulungi nnyo kubanja agadde ebikibantu kibayita internal debts ge mabanja agali munda mu ggwanga muno kati external debts ge mabanja agabeera mu IMF, World Bank, African Development Bank, asimanyi Chinese because ebitiafu kafakalanda yenna wulira bulungi nnyo njagala mugatte figure zino Ulira. Mugakulembedde
amasengejja olunaku olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa. 96.1 trillion, comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. Kati gwali eyo obadde okimanyi nti kyali wange bakubanja miliyoni 2 ez'ensimbi za Uganda. Obadde okimanyi nti kyali wange bakubanja miliyoni 2 eza Uganda zootalyankako. Miliyoni 2 ziba zoolekera okuweza dollars, ziba zigobereganya okuweza dola wakati wadinda kumala okulaba wano. Baba kubanja dola 5.5 if I'm not mistaken. Owogera mu dola 6 ziba kubanja. Kati njera kubuuza muganda wange ali eyo. Dola 5 dola 6 kale katugete bakubanja dola kuba zigenda zeeyonge kati tunavira mu kungana na mukwayo ojja kuba oyingidde dola 6. Dola 6 ali olukutteko olumanyi. Oba weesula ddala ng'onywa walagi onywa akayaga onywa kiwa kubwa simebi kisebo tuba kubanja dola 6 kati va mu kayaga tulwanirire gwanga. Va mu kulya obukola tulwanirire gwanga. Va mu kwekuba make-up lipstick tulwanirire gwanga. Va mu bintu by'okwepicha ne busegu tulwanirire gwanga bakubanja dola 6 approximately tunavira mu kungana na mukwaya. Dola 6 wali ozikutteko lwaki bazikubanja kubanga Museveni yazeewola ku lulwo nezikoledde kite ziriwo. Gwe ne boone kubyenjaga ojja kusasula ssente ezo olimba. Ne boone oli akakoolo ojja kusasula olukaaga olwo. Ne boone olinya n'ogenda e Dubai mu bed space ojja kusasula olukaaga olwo boy wange olimba. Ne boone ogenda mu America boy wange olukaaga ojja ddusasula. Ne boone ogenda e Bungereza ojja kusasula dola 6. Ne boone ojja ne taxi ne boone okoloto ojja kusasula dola 6 olimba. Unless nga tujjeko ate si 6 lwokka. Zikyalanda kubanga omusajja ayaggayaga okunoonya ensimbi. Kati njala kubuuza gwe ali eyo agamba tebikwatako olukaaga luno nalwo bana balukubanja banagamba nti olukaaga luno terukwatako lujja kukwatako direct or indirectly. Kati ensonga lwaki essaawa zino obutasoma bulumu okuze ate kibi nnyo okufugira basajja basala obwayi mu mpale balina cow mentality nti balocals abakola day and night abatunda ekikopo abatunda kiro y'obu abatunda obuugi abatunda muwogo abatunda kasooli abatunda enkoko ku makubo abatunda chai eje tuyita pure economic point eya Uganda economy kwetambulira. Those are the final consumers. Those are the final spenders. Aba spending a cent without asking any question as to why I'm spending such money. Ojja mutwale mulamu nga sente okugula ebbaluwa okuyingira mulamu nga ya mitwale 10 agisasule nga talina kyagenda kwebuza kubanga ayagala omuntu we bamujjanjabye. Ukitegedde? Kati bw'oddira night shift economy nedde economy n'otandika okumenya emidaala n'okwata abatembeyi, where are you pushing those people? Abantu bano basindika luddawa. You are causing problems to yourself. Mwekulira kabazi kugulu. Buli lwoddira embwa ebadde esobola okweyigira n'ogiteeka ku muguwa n'otagiwa mmere lweneefuna obulungi weekutulira jjajja bw'etasookera ku baana bo ejja sookera ku ggwe oba ku baamulirwana. Nkiddamu eyo embwa gy'olumya enjala essaawa zino omenya emmeeza z'abantu
obajjeko buli kimu amaduuka ogaggadde kubanga namukwaya yazze atana kyagenda kukyusa ng'oteekateeka okuteekawo akalulu ak'ekifuula nnenge kuba gwe gwe master of violence. Nze ngamba tayimu yammwe eweddeko awo tuvuddewo. Kati kansulenti omukulembeze wange otuuse mala okuyisawo information eno then tulyoke tugende ku nsonga endala kubanga saagala tulwe wano. Ku bintu by'e Congo njala bawo update kati ekikuba Museveni si majega Congo wokka. Ekikuba Museveni ne Kagame si majega Congo wokka. Kiwulire. From Malawi, Tanzania, and South Africa are in the east of the Democratic Republic of Congo to support the Congolese army. The troops, known as the Southern African Development Community Mission in the DRC, are led by a commander from South Africa. They will be working with Congolese forces to fight armed groups in eastern DRC. The region has about 120 armed groups fighting over land and the control of mineral resources, but the most deadly of them is the M23 movement that has captured swathes of territory in North Kivu province since 2022. The deployment of the Southern African forces is in line with the principle of collective self-defense adopted by the 16-nation trade bloc. The troops have replaced soldiers from the East African community who were ordered by the Congolese government to leave the DRC for failing to fight the M23 rebels. The arrival comes as the DRC awaits the confirmation of the results of the presidential election by the Constitutional Court. In December... Ne munne pirate kibakuba tebakimanyi sadaka yeba kuba tena gibagamba de kuba temanyi bidongo byanze nwe kuba bajja bakuba mpaka Kampala mu mulindeze mbabuulira. Kalika tugende omukulembeze mu information yentu lokato yengere mu byaffe. Kano omunaka president Sawa mukulembeze wange kansubira nti oli bulungi neno information yo. Njala kutegeeza n'okusaba okutegeeza nti okwetolola amaka w'osula waliwo emmotoka ezipatrollinga ku mulirwano newo okuva nayasanguza emmotoka zino ebbiri okuli eno UBD 224W eyo kati etambula kiro then neno UAH 796G enayo kati etambula kiro kati then waliwo akamotoka kano bakatambuliramu bakapatrollingiramu akamotoka kano kakika kya Pajero nako katera okulambula ekitundu awo wosula akamotoka ka Pajero nako njagala mukategeere bulungi nja drone zabe zinakatukira zijja funa ebifana byako bulungi nnyo. Kati omukulembeze njala kutegeeza mission ey'okukujjawo bajongeddemu ebirungo. Wetwogerera emmotoka eno eya Pajero esiiba erawunewo nga esiiba erawunewo era bw'ofuluma n'ekugobererawo nawo bolaze mu Kampala wegendeze nnyo emmotoka kati ezikugoberera eza bulijjo. Kino kati kyavudde ku kulya n'ekituuka bakombera essowaani nga kati wetwogerera Lieutenant General Kahanga Muhanga akulya muhozi project kati yalondeddwa Museveni okukiikirira akabinja akatemu akalimu omuvubuka Amisi ayine byona ne banne okulabanga otemulwa mu ngeri yonna yono kati of course kati yatutta akabinja okuva lunamukubyemu ebituli kati ono yatutte akabinja ako kuba nti kati yakalidinga oyo kati tukyagenda mu maaso Kahanga Muhanga. Captain Amis ayine byona Kopolo Emerald Evans ne Kopolo Ezra Mugenyi bebasiibye mu motoka eno ey'ekika kya Pajero nga bali mu kulawuna okunoonya wawooli. Nabaleeterako Kopolo ono Kopolo Emerald ono yono wano nambaleeterako yalina n'obwana ono y'omu ku bo kati baakuleetedde n'omulago bayongedde ka squad kano.
Ubayita Kopolo Ezra Mugenyi. Kopolo Ezra Mugenyi yono. Oye Kopolo Ezra Mugenyi. Kopolo Ezra Mugenyi, a Russia-trained assassin. A Russia-trained assassin. Oye Kopolo Mugenyi, yoye nyini, nano kamubalage bulungi nnyo mutegeere. Naye wa SFC, yo Kopolo Mugenyi, naye wa SFC. Katike kabinja akakutambulirako nga kakwetolodde ku biragiro bya Kahanga Muhanga. Kati bano bona basinga bopaletingira Kasenyi. Kansome enamba yono mvubuka. Kansome enamba ya Kopolo Ezra Mugenyi. Enamba ya Kopolo Ezra Mugenyi aine namba 2. Ulira aine namba ya 0788 13 4993. Aine namba ya 0704 33 86 44. Muziwandikaawo. Kopolo Ezra Mugenyi gwembalazeeko wali aine simu 2. Aina eya MTN ne Airtel. 0788 13 4993 eya Airtel. Aina eya 0704 33 86 44. Oyo mukubati akabo akabinja akakulondola. Kati ono ye kati njagala gundi guno mukono gwennyini gwa didigi nga wa instructions okwe deploying omuntu omula. Kati didigi njala wakane guno mukono sigugwo. Gwene kojja omweta mwagala kutachabu njagala wakane guno mukono sigugwo. Ogwo sigugwo. Tugenda maaso. Kati njagala bawa enamba ya Lieutenant General Kahanga Muhanga tojijjaako gwe munyarwanda gwe. Enamba ya Kahanga Muhanga eri 0702 750 0501. Njis enamba ya Kahanga Muhanga eri 0702 750501. Mujiwandika namba ya Kahanga Muhanga. Mujiwandika wana ya Kahanga Muhanga. Muzaagala buli lunaku muzinsaba. Eya Kahanga Muhanga 0702 750501 ya Kahanga Muhanga. Yes, onajiwandise bulungi. Oyo Kahanga Muhanga kojja muhozi aba planninga okujjawo okujjawo Robert Kyagulanyi Center by all means. Mbabulidde amanya baani na kiki baagala okukola. Kati nina kyenjagala osooka bategeeze kiremu kye mutamanyi. Waliwo enkola empya mu Uganda naye nga Bulaaya ebaddeyo n'ebifo ebirala gibanyonyola katono. Enkola ebatera gikozesa mu byakwerinda n'abambega. Museveni ayina obubinja bw'abatemu obuli mu East Africa nga tebulimanyikiddwako mu bitabo by'amagye wadde ebya public service. Naye nga basula mu hotels. Njabbaletera footage w'ebifaananyi n'amanya gaabwe either ku Friday. N'ennamba zaabwe z'essimu. Naye kati enkola yiino mwegendereze nnyo abakozi b'ebikolobero bagamba nti bafudde ne batalaga faces abamirambo gyabwe. Kiddamu mwegendereze nnyo abakozi b'ebikolobero oba wa SFC oba wa UPDF oba muyaye ku Sutwiti oba ani
nga tebamulaze face ye public kale nga tebalaze ekifaananyi kye mu public mubegendereze nnyo. Museveni ayagala kutandika kola mission eza black ops mission nga akuzikozesa ba person oba abantu aba missing mu action nga tebamanyikiddwako mu data. Kwa muntegera bulungi nnyo. When we say someone is missing in action, kiba kitegeeza tokyaliwo mu presence, toliiwo. Era tebasobola kuddamu okukolaako mu kitundu kyonna. Naye nga basobola okuyita ne bakuwa mission, n'ogikola, n'ogenda. Kati ne baba bakuttidde wantu wonna, abantu baba balina ekifaananyi nti ono yafa dda. It can't happen okubanga yakomyewo, era tebasobola kutwala budde ku identifying who is you. Basobola okukumako omuliro, basobola okutemako omutwe, oba yennyini police esobola okuba amasasi ku mission. Nobody is going to care about that. Mukitegebe. Munfunye bulungi nnyo. Kati Museveni ayina obubinja bwasindise bwatandise okutraininga nga bwaba personnel aba missing in action. Ngati tebali mu system bakulaga nti gundi yafa oba gundi takyalabikirako ddala nenga bali mu kutendekebwa ate nga bali mu kukola ebikolwa eby'obutujju. Mujjukire omwaka gwe nabagamba nti ba serial criminals and ba serial killers babajja makomera during night yabatwala ne bakola missions ez'okutta n'okutemula abantu ne baddayo after eyo nayo system weeri. The likes of Arinaitwe and the other serial killers babafulumya ne bagenda bakola missions ne badda. Bwamala okutosobola kumanya ani yakutemya, tomanya ani yakoze eki ani yakoze eki. Kino abadde bagobera ebiwozibozi bya sobi ne bayayiba ne babadde bababuulira bani badde bakola nabo emirimu gino. And I'm here to inform to the public that let no one fool you that the Bijambia squad is not known to the security operatives. No. The Bijambia squad, those assassins, they are well known to security operatives across the country, in the east, in the north, in the central, and other parts of the country. These assassins, the Bijambia, the big number of them, these are serial killers who are released at night from different prisons and given orders of assassinating or attacking families. And thereafter, they go back to their cells after completing their missions. Njagadde kukola statement zino mu Luzungu abantu bazuulire nti bataba serial killers oba serial criminals ne bajja batema abantu. Kubanga tosobola kungamba nti ebijambya bizze biti bibeera mu Uganda nga police terina records go bali bakutte ku gantu lyabadde wa kijambya nenga ate abantu bano police zibeera Kinyana Mpindi ne batta abantu nga ne bagenda okutta amaze bawoninga kubanga when someone warns you oba buli muntu wakugamba nti why enkya tujja kusabwe ziti police ngabe police ne byokwerinda nga bimanyi mu ggwanga nti omuntu bwakulaba tugenda kujja mudiployinga nga temwena go mugambyeko ne muguumika mu kitundu kyonna njagala ombuli ekitundu bagenda basudde ekibalo ky'okutema abantu police neguumika okumala ewiiki oba omwezi tekibanga okubanga nabagamba baina signals ezo security organization omuli ISO, SOC, police, SFC, n'ebitongole birabyo na puso pupu byonna baina security password codes zebasuula okwetoola Uganda yonna nga emmotoka ezo ziba zitambulamu abatemu owa traffic abagimanyi owa police abagimanyi owa prison abagimanyi owa SFC abagimanyi nga buli wamu egenda kuyitawo. Kati n'abazibe misango bano ebijambya baba banyikiddwa olunaku lwe bagenda okukola bwe bagenda okutema bani bagenda okutema n'emmotoka ezigenda zibapikinga weeziri. Mu Uganda mulimu sniff dogs. Mu Uganda mulimu sniff dogs embwa zino eziwunyiriza. Njagala ombuulira lwe baali basanzeeko nga batemye ekyalo bayita sniffer dogs nejja neewunyiriza nemanya nti bano bayisobwa. Mwagala kunga nti abateme ebijambya bali nnyanyonyere bava mu kitundu ekyo. Weyala kunga nti bwewala okutema abantu ne bali nnyanyonyi shuka mmegi ne kabagenda bakapatwala
ba picking wa motoka za SFC za manyiza minde zibatwala pyu tuvula tebaleetambwa. They vanish from there and then nobody can get to know where they are kubanga bakimanyi bulungi nnyo balina security clearance. So kati nkugambye mwegendereze nnyo abantu baga nti gundi yafudde ninga tubakulaze face ye nti gundi yafudde kubanga bijja abantu bafa bakulaga ekifaananyi ne bakulako ne case n'olaba n'otegeera bulungi nti yes omuntu yafudde ne zino case zibasiiri nga tulabye ku mugenzi mwegendereze nnyo ekyo nkibawadde mujja kiraba mu society zisinga obungi nga bakikola. Yensonga lwaki government yayo seri terivaayo on record okuleeta any assassination report in the public kubanga bwe tufuna abantu abakola forensics ne proper investigation ziba zirinkinga nga ziddayo mu security organs. Kyovula Museveni yaleeta engamba eri egamba pigs are killing people. Ne in the actual sense mbwongo gwategera walola sanzeke embizi ngekutte mundu. Personnel in government what? In government offices. Pigs achimanyi nti singa bakola proper investigations nga bakola forensics omutuufu trace zonna ziddayo nezirumika Museveni kubanga achimanyi pigs personnel in government offices achimanyi bulungi nnyo. Kati wadda onajja pigs mbwembizi zisa abantu no abategeeza kiri personnel in government offices. Mishtegedde bulungi nnyo. Takola statement ne baba brief etya nga teyina meaning kubanga ye abalabanga baddofite mujja kutegeera. Bino tubyogera kubanga we have access ku media ekitali mu Uganda nti TV radio station zonna zibesinga ku reporters and it is very easy to intimidate reporter obutafulumya information. It is very easy to intimidate editor oba producer nti information tegenda kuyita okitegera kubanga boche bagala but kusomera ddala gwenda kutotwera kugenda kutiisa either you hack my page no kola byoyagala nenja giri coding angitekeyo tetulina ba editor tetulina ba producer kati yensonga lwaki batadde kyetuyita diversion stunts blackmail nemboze zitakwakatagana ku social media buli kaseera notukana okungamba nti people are looking for media to divert people. For instance, nobody's chogerako. Olwalero omuntu ayagala okubeera relevant ennyo mawulire gobayita omutima obujingo ne kampuni yaabwe ya Muhozi project. Guno ngamba nti omusajja takyasobola kusoma wadde okuwandika dokumumbu yawandiise ekitabo mukirese ku media ono mugenzi almost alinga mugenzi Moses Sali yawandiise ekitabo. Can it happen? Mukiwadde hype no tuuka ku stage whereby nti abayita ba public figures kati ba radio presenters kubanga abantu tebalina mirimu the likes of Gashumba kati yafuuka radio presenter Frank Gashumba kati yafuuka radio presenter is a jobless seeker talina mulimu kati yafuuka radio presenter akera ku radio balamu na utokomoko omugambo kubanga talina mulimu. Gashumba singa Museveni yali akwesiga era nga akwagala nnyo wandibadde either oli ambassador either oli RBC oba oli mu ministry yonna oba oli ku media center naye baakuma omulimu ku media center baakuma obwa RBC baakuma obwa ambassador kitegeeza tebalina kye bakwetaaza kati watandise genda kulirya kufuuka presenter ne weeyita mugomo kubasinga okutegeera mu Uganda. No tuka ku TV ze Uganda nga abaana basoma mass communication tebakyasobola kufuna mulimu wabula baddiikuule bali ku TV ne radio kati
nasoma nina omuntu yasoma aina certificate ye mu mass communication aina diploma mu mass communication obane mu journalism taina mulimu ali kukuba atayaya nenga dikula owapuwa no B ali ku TV alasana ngende ye mazizaawo muwemba nga ne byayogera ku mateeka agafuga TV radio stations mu ggwanga tegasobola kumukiriza kubeera adde mu kamera de dakika nejiga ya TV nenga yaliko kubanga bo baagala kujja bantu ba driving kubajja ku kifaananyi kinene eky'eggwanga babateeke ku bintu ebyokusiruwaza obusiruwungo n'okuwemula ku TV tekikyalima tekikyakola mawulire ne mu America kati kino kansoka ekigo bale tokimanyi Olumerika kubanga bino ebimu bale temubitegeera Omungereza yayogera Oluzungu ng'omuluyita Oluzungu Oluzungu lw'Omungereza lulala nnyo ku Lungereza lw'Obungereza nkansoka mbamenyeremu ekintu kino Olungereza lw'Omungereza Lungereza bwe luli awo waliwo olw'e Scotland waliwo olwa Ireland waliwo olw'e Canada waliwo Olumerika kati ate ne mu Luzungu lw'Olumerika mulimu Olumerika mulimu Oluniga mulimu n'Oluzungu olulala luli awo otuuka mu Amerika ng'aliyo Oluzungu lwa mirundi 3 nenga bonna boogera Luzungu nenga baawukanya ebigambo n'entegera yaabyo naye mu nnimi ezo zonna ebigambo basinga okukozesa byabuwemu naye kebere TV kebere radio ekimyutinga n'ekimyuting kati mu Uganda osanga radio presenter nawe mulebwe ku TV olebwe tekisengejeddwako tekitaddemu wadde kafiruta n'osanga ku TikTok oli ajjamu empale n'eyambula buli lunaku minisita w'empisa n'obuwangwa yalaga luddawa n'osanga abaana bakugamba nti we are paid to record these videos tuzisaasanye ku social media gwe ekikulemu okutegeera nsisi gye tulimu kubanga Museveni waabaagala wali abateeke mu ssa ly'okuba nti okweyambula tegakyali mawulire okuta ebitundu by'ekyama tegakyali mawulire wano wendi Gogo esobola okulaga buli kintu kyonna kasito tappingamu ekintu kyonna ekirimu ekyowuse kakibe kifaananyi kebere video wifi yo n'essimu ekigigwako gw'okimanyi ne polisi ne bwekusanga n'akatambi akak'omusimu mu Buseegu oyinza okitegeera n'ensendera zibikola naye mu Uganda n'osanga omuntu ng'ayogera ekigambo n'akikubawo nabwemula nga teyamuvunaanye kubanga Museveni waabaagala eyo dictatorial regime ey'aba smart criminals bwe batebagikola they give you chance to become public nonsense kubanga bo kyebaagala mubeeraawo that's why kati content ye natambula ku social media oli aleta microphone agituuzaawo ne batandika ekiboozi by'ekisiru naye nga tasobola kutuula okubuulira ku encouraging abantu ti mugende mulime sente bwezifuna zikolemu era bw'ogenda okunoonyereza kukola search ku social media video ezisinga okutrendinga ono yakyayo ono yawemudde kino ono bamukwatidde mu bwenzi n'osanga oli oyogedde ekigambo ekinene TV presenter radio presenter bano ba tiktokers awemudde atadde video nobody cares okumukoolinga omugamba bino mukola byaki bandi badde luzira bonna as an example kino kiki kye basiga mbaana abato jjukira abaana abato bonna balina amasimu bagakozesa ki mu America oba mu Bungereza eriyo limit ku smartphones eri abaana abato wadde balina rights omuzadde alina limit ku simu y'omwana kwamukomya n'ebintu byalina okulaba naye mu Uganda osanga omwana omuto bamulese ku simu nkugamba eggwanga lya America okuwemula obwomuzi ekigambo lwakiri bakiteeka mu nakaleola naye mu Uganda oli akuba ekigambo
nekitambula ku social media natule ku TV necha naddamu nakiwumula onajja natabutambinga munana yenga kati bamanyira nti ye wawa busegu nayenga asasula okukola ekintu ekyo kubanga kyebagala generation yebegenderako ekyo ekyo mukyegendereze nnyo kyebagala generation etambulire ku ekyo okweyambula it's normal okuwemula it's normal kati generation zonna ezijja okulaga amabiina it's normal okulaga amabere it's normal nenga program ezizimba eggwanga tezisobola kubeera ku media ezo kubanga abantu baziwa makulu kino kireetebwa nti minisita y'empisa bagijja mu action yakoma ku father recorder nenfa gye yafaamu teri yagimanya kubanga yali asi in fact kamba jjukize mujjukira nti father recorder yakoma okusanctioninga yali agenda kukwatisa dizaluzinda waliwo abaserebu nga basatu byali agenda okuteeka mu kkomera bakwata recorder nga bamu wekyakoma era ministry yakoma ku father recorder mumujjukira bulungi nnyo obutambi butufuukidde obutambi ona alese kano oli najja ku kamera nti nze ntunda bitundu byakyama nga she is very happy oli najja nti nze ndi smart wire nga is very happy. What image do you give to the public, to the young kids, to the young generation? Mbuza ba minister parliament yafuzi chifana chicho chepowa abana abato ngolese public avuka tebafuka ba smart wire nago muri muguli yawo tinza ntunda bitundu byakyama gwe muri mu gwange publicly nse kimanyi nitega ni social media abana abawalo wa image chi musendera kimenya mateeka ense ziri mu sharia logo batolina mutwe bakusibe myaka kafukunya n'ebisumbuzo bisula mu toyi ne kwa Museveni wabagala mubeere mulimena kwogera ku nsonga za byabufuzi ku nsonga zikwatakana ku ggwanga lyammwe ye wabagala awo waliwo abantu abalina okubeera mu kkomera olw'ebikolwa byabwe ebiga bawemula okuswaza okukola mu kimu kye bakola oli najja ku social media n'atandika okuwemula n'akola kino n'akola kiri naye ng'ogenda mubuuza bino byonna obikola kubanga alina state protection ekola ebintu bino. Genda olize video eziri mu America zonna bamyutinga ekigambo kyonna ekirimu okuwemula ne bugaba mawulire ng'omuntu alumudde bakamyutinga lwaki go singa freedom of speech mu America oba mu Bungereza oba mu Europe go gisinga kubanga balina kye ba controlling. Gomwana le Saudi Arabia kankobuuze oba ali Dubai bali mu season zonna eziri mu mateeka njagala ombuulireyo walola ye TikTok kimunsinga bakolemu ebintu bikola ku TikTok za Uganda era kifana kiki babasiigire eggwanga. What image does those people paint on our country and to the next generation? That being a smart wire is good. Omuwala yeyambudde mukwate muteke ku police musibe emyezi ne wegibese tagenda kuddamu kweyambula nkiddamu kino kakyogere nga batunuulidde. Ministry ya gender nekwatisa empisa njagala munkwatire abola basatu oba yeyambudde oba yatadde bunuduzi bo mu musibe ne wegiba myezi ne weguba mwezi ogu ng'agenze ruzira lwa kujja mu blouse kulaga bitundu byakyama oba ng'oli yayogedde ekigambo ekiwemula ku social media mukwato muteeke ruzira emyezi egi taliddamu kuwemula era ajja gamba banne okuwemula kubi as simple as that. Ne Guno jomwenza anze ndi smart wire no sense. Era kyovola banti kati abazadde ndakumulukula so kankoseda kikatano kyovola kati abazadde buno baka bwango busembe ngafundika video ko muzadde aliyewe nakubira omulago takungula
esobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa. Mu ggwanga erya Buyindi lye nali mbaddemu ndimanyi bakola ebikiro n'emisana okutuuka batuuse. Loan system yaabwe eri between 15 to 35 years period ng'ofuna ssente okukola business. Naye omuzungu bw'akola omutindi bw'akola business eba family business. Mu process eyo balina ekintu kye bakola baali bangadde bagiyita succession will. Succession will eno engeri gye ba business family business. Tewali ayina buyinza singa nyiri business eyo avuddewo nti yayina buyinza ku bintu bya family byonna no. Ne wabanga muzeyi abadde amanyi nti Lumbuye nti ye muvubuka asinga okutegera amanyi business taba na buyinza bwa nkomeredde obuyinza bw'abaana bonna abalina okuddukanya business eyo. Okitegedde? Yensonga lwaki abayindi babesinga nnyo ku business z'abakitaabo okuzimba business enda kye tuyita okwongerako. Ffe mu Uganda omuntu bw'akola wakasente ne kawera akola kiramu nti Nsubuga yansikiranga. Tamaze kumanya capability ya Nsubuga. Tamaze kumanya Nsubuga is a good leader. Asobola okumanaginga banne. Kati njagala tukyusemu ekintu kimu. Mutandika okuteeka abaana bammwe mu nkola entuufu. Temuginya baana. Bw'oba olina faamu otwala omwana oyo ku faamu during holiday time agenda alime. Bw'oba olina business muleke mu business agimanaging. Gw'okoma omubala bubazi abeere ng'akimanyi. Ate njagala mukyusa amaaso. Mutandika okutuula n'abaana bammwe. Mutandika okumonitalinga n'okutuzuula abaana bammwe bitone balina bitya. Mutandika okulowooza okukyusa endowooza yammwe nti abaana abalenzi balina okusikira ey'obugagga byammwe. Abaana abalenzi balina kusikira musaayi. Bloodline. Mu buvunaanyizibwa teri muntu asinga kumanaginga bintu birekeddwa na buvunaanyizibwa nga mwana muwala. Nkiddamu and I repeat this statement. Teri muntu alina buvunaanyizibwa na kuuma bintu nga mwana muwala. Muyinza obutakyusa bulombolombo naye ekyo kimukolokkola ekiraamo nti omwana omulenzi oyo agenda okunsikira oba omuwadde obuyinza bwonna okucunya banne nga tonnavunda mu ttaka. Y'ensonga lwaki wayita emyezi 6 ku mwaka nga biwakolera byonna Nsubuga abitunza bimazeewo nga banne bakaaba. Mukyuse mu malaame gammwe mukozese ekintu kye bayita succession will. Nga tewali ayina monopole ku bintu byolese nga buli mwana yenna ayina obuyinza bwa nga ne bagenda kutunda tebasobola bitunda kubanga buli mwana ayina obuyinza kyenkanyi. Ate ngo balekedde nga starting capital buli omu okwezi n'obole sitaka acres 10 bagambe nti acres 10 awulira nga akoye ekibuga joli meka so acres 10 myezi 6 omujjeko weyongero n'abalala bakozese ettaka eyo bwe ziba properties nga zabapangisa. Buli mwezi guno omwezi gw'osolooza n'oli n'agenda nga banoonya capital genda okukola business endala kye tuyita succession. Naye tosobola kuddira buyinza n'obuwa omwana omulenzi agenda kutunda buli kimu nga tonnaggwa mu ttaka. Banne baboneebone. Mukyuse amaaso. Ayagala ekyokulabirako kino. Genda onoonye famire y'omugenzi Kulwana. Ejja kuwa ekyokulabirako. Wali owuliddeyo lwangoozi zonna? Ebyo ne n'abantu abalala nga baaleka bakoze nga baakyusa mu nkola yaabwe y'amalaame. Abaana abawala they can manage properties zemulese than we boys. Kubanga ffe tulinamu kalika superior complex. Nze mulenzi nja bitonda tera yaŋŋamba no, that is wrong. Succession will eddaame ery'ensikirano kitegeeza nti anyway y'omusika waafuniramu enkenyero bw'okuyiika Windows nga yebuzabuza ng'asitukaanaaba bana basigadde balina powers omuga nti sebo pull hold on, we can sit and we choose another person who's going to lead us. Ne bw'omuwa full autonomous obuyinza oba okoledde bwereere y'ensonga lwaki nti ogenda okufa otuuka mu lumbe ebintu nga byaweddewo ddala olumbe ne lubalema okwalya.
njagala mukyusemu akantu ako omuntu yenna akusikira asikire mu sayi so si management y'abintu byo bw'oba otuula ku mmeeza no ku lujjuliro ng'olya n'abaana bo tunuulira abaana bo obeetegereze mulimu abaana abeera b'enjawulo naye the moment kasoga nti oyo omwana wange mwagala nnyo kaweddemu emmwanyi gye weesiga tebamulamwa kuba naye akimanya nti anjagala nnyo kati aba agenda kucunya abasigadde kyokka nga balina rights zezimu so kino nkibagamba okusinziira ku kunoonyereza kwange kwendabye ne byendabye ne byemmanyi please abayina bizinensi abayina ssente mutandike okukyusa ebintu bino ng'obudde bukyali mu preparinga abaana bammwe okowala ebinaddako okoledde emyaka kafukunya weerumiza naye nga bwogenda okulekera ebintu olekedde enkwezenge ligaseyo girese ludda wa omuzira gukubidde emyaka 37 otulo we baseeko tonyotono okobaka ku nsi naye boolekedde ebintu bino are they good managers are going to manage your properties okitegedde kubanga bw'okola kiri ekiramu ky'eggambo ekya succession will ng'abaana bonna balina rights zezimu yenna ava mu kkubo bamuwala avudde mu kkubo naye afunye mulaavu bane bagambira nedda tulina obuyinza kyenkanyi gwe tetukyakusobola katukyuse tuteekeko omulala oli asobola sigaza ekifundikwa kye naye mu buyinza obw'okumanaginga ebintu bya muzeeyi mutuula mwenna mulina obuzibu gati ontakyasobola atandise bamuvuga Land Center nga balonda omuyindi bw'ato bw'akikola kyovula nti omuyindi bateka era bino simanyise Grand Sands obuntu busaanizi obwo bwava eri India genda weetegereze nnyo obusaanizi simanyi gundi and Sands company biki byava eri India kubanga bo bakikola nga nti business nze bwenkola ebintu nenkoma wano omwana family egenda kwongera ebintu bino bate babikola so sinti nze bwenvaawo gwendekedde webikoma nno mukitegedde bulungi nnyo so gana amagezi nga kuwa either ogatwala oba ogalekawo nga kugambidde kikakatako okugalekawo kugambidde oba ogatwala okwekuba mu mutima kubanga bino bibyo tekisikuforcinga kutwala bintu bino gw'okusinzira ku njagalayo n'ebintu by'okoledde ebbanga n'abaana bo oli wa ddembe okukola ky'oyagala kubanga ebintu bibyo naye gakuweebwa munno ekizimbisa omuweesi ku kkuba okulagirirwa okitegedde munnange mumenyekera ebintu naye within the period of one year ng'abaana ebintu babisaanyizaawo kuba tobategese mulekerawo okujinya abaana kubanga omwana gw'ojinya si gw'ogenda okubeera naye omwana omuwala agenda kubeera mudya omwana omulezi alina okumanaginga famire kati bw'omujinya beba abaana agamba nti nze muzeeyi sookompe properties zange nga okyali mulamu azifu where do you get the audacity and the power to ask me properties when I'm still alive onsaba otya bwe mwe abazadde omwana yenna kasita omuweerera n'amala emyaka 18 akula n'agaana okweyongera okusoma alina right okuvaawo oba constitution batekyakufuga nti omuvunaanyizibwako no obeera n'obuvunaanyizibwa ku mwana oyo ng'akyasoma then bwaweza emyaka 18 nga tayagala kusoma talina lukusa lwonna wadde right egamba nti asaba ejjiiko ya sukaali mu njuuyu so abazadde bangi mbalaba tanze muzeeyi yampaako ebyange ng'okyali mulamu azifu your father or your mother has a right on his own properties oba ndi mwana oba ndi taata oba ndi nnyoko nina right ku properties zange nazikola zange ziri manya gange not in your names so muzadde alina right okutunda ebintu bye ng'akyali mulamu n'abirya tolina ogenda muwaabira tekiriyo abavubuka mugende mukole abaana bawala mugende mukole mutandike okweyimirizaawo muzeeyi wo okutuuka we yatuuka okukola ebintu ebyo tiyali ku bya kitaawe tiyali ku bya nnyina abavubuka mugende mukole kitaawe okutuuka waakutuusizaawo tali ku bintu bya kitaawe tali ku bya nnyina naye mwe muddaawo
otandise n'okupulaninga muzeeyi omutte kuba gwe oyagala kutwala n'omutta nga toyina magezi gongera ku bintu by'ogenda twala. That is the wastage of time. Ekintu kya billion emogenda kitunda obukadde 10 kw'okiguziza agenda okufunamu ebyo mbirabye. Bw'oba toyina magezi gana buyinza ku kintu ojja kubba iPhone ya million 7 ogitwale Kampala bako mitwalo 30 omuntu omufiriza million 5 mu mitwalo 7. The same applies kumwa batagala kola. Tolina audacity buyinza kugamba muzeeyi mbunze njagala property zonga nkyali mu tekirina mu tteeka lya Uganda wonna we kyawandiikibwa nno. Kino kiva ku bunafu bw'abazadde laavu nyingi mulaga abaana so nga ate abaana abo abasinga obungi bo buli lwakulaba nga otudde awo akulamu y'obugaggabye n'ensimbi mu kifo ky'ogenda okukola. Omuvubuka yategekebwa n'omuwala yategekebwa bwe babeera mu lumbe nga bagabana ebintu Yesu nawe oba omuwala he doesn't care ayina ebibye. Mubadde mu nnyimbe eriyo omuntu nga yakola ebintu bye kitaawe n'afa n'omuyita oganaga sina kyembyagaza. Sina kyembyagaza kubanga you are independent. Osobola okwekolera nga nfundikira. Gwe wenna Munnayuganda ali eyo kimanye nti eggwanga Uganda liryo. Toyinaayo ggwanga ddala. Endagamuntu yo bwe tuuka mu gw'omukaaga bajja nole egenda kuba eweddeku nga tokyali Munnayuganda. Nejjukira eri abatali Bannayuganda balina endagamuntu empya. Nkuwagaabwa olwaleero. Genda oddemu we wandiise ng'obudde bukyali nga nabo gye simufungize nkiddamu. Oba endagamuntu yekyaliko mpaka mu gwa mukaaga oba jjano genda oddemu we wandiise ng'obudde bukyali. Akufumbireyo omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanye vumbe mugende mwe wandiise ng'obudde bukyali. Mukitegedde bulungi. Kale no nakulaba kakatuna bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaswa etaano yerege ngalabi. Munansonyi weewe ekiroboozi kino senyiga yankutte ate mbadde nnina okujja. Kale no tusinkana ku Rocktown sawa zijja kuba 2 bwe naba seyongedde kulwala mukama bankuumire atakomera mpeera. Anabafunye mu video eno ng'ogifunyemu ekyamagezi mukama kukulembere. Nawe anaba tagifunyemu kyamagezi era mukama kukulembere. Nenga buli muntu woli mukama kuume mweraba.